Raypan ono y'omu ku managers abato abenyiza okuba nga ate njogerako abavudde ebbanga eddene nga bali mu industry ne ya music giyite music industry ye Uganda. Raypan azze akula mpola mpola ng'ageza okulaba nti masteringa n'okumanya n'okuyiga industry eno eya music. So bw'atuuse ekiseera kino nalaba ng'ate waatuuse asobola okubeera ng'ate amanaginga oba okusayininga abayimbi. Raypan ono yakola ekibiina kye ekya Raypan Management giyite record label oba record label ento egeza kulaba nti yeeyubula okubaako weetuuka. Yasayininga bakaterani kando emabega kaawo nga bavudde management yaabwe enkadde whereby management eno Raypan yalimu era nga personal manager waabwe, wabula oluvannyuma lw'okuba ng'ate basobola okuba nga bava management eri gye bali mu kusooka, Raypan n'aba ng'ate abasayininga nga abayimbi be mu Raypan Management. Bw'atyo olunaku olwaleero asobodde okuba ng'ate agattako omuyimbi omulala amanyiddwa nga Famous. Famous ono abaddewo si muyimbi mukadde, muyimbi mupyapyapya, myaka ndowooza ng'ebiri or something of a kind. Abaddewo kakasera si kanene nnyo naye ng'ate alina music gwasobodde okuba ng'ate akola n'aba ng'ate music oyo ayitamuko, wabula asobodde okuba nga Raypan olunaku lwaleero akwata omuyimbi ono Famous n'aba ng'ate amuteeka mu record label ye oba giyite management eya Raypan Management, agenda kubeera ng'ate amanaginga omuyimbi ono mu Raypan Management amugasse kubali bakataleya and kando. That means Raypan agenda yejubula okulaba ng'ate atuuka oba ng'atuusa ekirooto kye weyagala okuba ng'ate akiteeka oba oliawo azimbe record label ey'omusaayi omuto oba oliawo mpola mpola. Olw'okulwaleero banja bazze ndabeerawo ku press conference ye oba ku unveiling ey'omuyimbi ono Famous mu Raypan Management. Omu ku bo abadde omukyalo oyo Melon abaddewo nnyo okulaba ng'ate aweesa omukolo ekitiibwa ate nga lyakozeekoko n'abayimbi abo aba Raypan Management, meaning oba osanga alina enkwatagana y'amaanyi n'abayimbi bano eno, era agambye nti asobola okuba ng'ate oba oliawo agattako okulaba ng'ate asookuwa omukulu ono Famous okulaba nga bakola collaboration maaso awo, era agamba nti mugisuubire esobola okubeera ng'ate ebeerawo nga bagambye nti tewali kigaana asobola ng'ate akola naye. Raypan asayininze era anviininze omuyimbi omupya amanyiddwa nga Famous mu record label ye eya oba mu management eya Raypan Management. Kamba ebisingawo obe ng'ate weewulirira ku mboozi ne biki ebaddewo wali eri ku Sheraton olunaku lwaleero. Of course, a few things happen here and there. Naye nsaba Famous tekimtuukako because it's a very frustrating situation. Yeah. Amina. Oyogerako nnyo ogamba otya? Agendise oli otya? Ndi bulungi. Soko yanjulira abantu abakulaba muganda wange. Munna abatulaba amannya n'eddoboozi nze Famous. Wagwa mwiza okuyita Famous Music ku platforms zonna ze tuzze tumitingako. Omuyimbi waaliko kati akuyimbira ennyimba nga Gundeeze, Kigo, Oli wange, with you steady, ne Gundeeze n'alukola ne Katale Kando. Ki ekisinza okusikiriza okusayininga mu Raypan Management? Wabula balabye benzize enkola naddala ensonga enkulu eri nti babadde mikwano gyange engeri gyeri nti mbadde enkola mu background nabo, so ndowooza ne craft yange nze ngikola bulungi so bazze bagyetegereza bagiraba paka time gye bagambye nti omanyi katukole naawe kati mbulambulukufu. Twagenda okulaba ng'ozze kunona kolabo mu bakatale yandikando. Osayininze tebabaddeewo, tugambe nti bazimbye omutima. Nedda actually badde bakujja just bafunyeemu ndowooza ebyabakuttemuko, naye bambi mbeebaza bambeereddewo nnyo mu bintu byonna bye tubadde tukola, ne leero badde bakujja just nti ndowooza omu ku bo yafunyeemuko ku byalina okukwasaganya, so kati omulala ng'alina omubeererako naye baŋŋambye so nkimanyiiko. Melon, tusanyusa okulaba. Nango basanga. Ogamba otya? Munafuna management bamaniveerinze kagamu ki bw'omugamba? Famous is a very talented artist and nze nganze eyali akozeeko n'abayimbi from the record label where he's being signed.
I can't wish him nothing else but the best. Bulimimbi bayitaga support. Like I said earlier, it's not easy. Okola wekango Bulimimbi, there's a lot of work that needs to be done. And being talented and good looking as he is, he's a presentable and marketable character and artist. Sabam Kamamo, Amangwize, Olugendore. So what's they say? I tell them number of fans, by listeners, never consuming music. Bambi, more welcoming and more embracing because he's very talented. And there's nothing else I can say apart from that. I wish him all the best. And I can't wait to see what the world has to offer for him because he is really talented. Chisoboka, tewali chitasoboka tusobola okukola anytime. Yeah. Beside from music, kiki kibagatta gwe ne famous? That's a very good question. However, abayimbi abasinga ekitugatta era music tewali nnyo kirala kitegeera. We speak the same language, which is music. So yeah. Wakulisayo Kenya? Kenya wabaddeyo ki? Atugambye obadde Kenya ng'olina ensonga z'okwasaganya. Maybe you're expecting a collab from a Kenyan. Oh my God, no. That's artist. And nze nganze eyali akozeko n'abayimbi from the record label where he's being signed. I can't wish him nothing else but the best. Bulimimbi bayitaga support. Like I said earlier, it's not easy. Okola wekango Bulimimbi, there's a lot of work that needs to be done. And being talented and good looking as he is, he's a presentable and marketable character and artist. Sabam Kamamo, Amangwize, Olugendore. So what's they say? I tell them number of fans, by listeners, never consuming music. Bambi, more welcoming and more embracing because he's very talented. And there's nothing else I can say apart from that. I wish him all the best. And I can't wait to see what the world has to offer for him because he is really talented. Chisoboka, tewali chitasoboka tusobola okukola anytime. Yeah. Beside from music, kiki kibagatta gwe ne famous? That's a very good question. However, abayimbi abasinga ekitugatta era music tewali nnyo kirala kitegeera. We speak the same language, which is music. So yeah. Wakulisayo Kenya? Kenya wabaddeyo ki? Atugambye obadde Kenya ng'olina ensonga z'okwasaganya. Maybe you're expecting a collab from a Kenyan. Oh my God, no. That's I cannot speak about that right now because the topic right now is famous. My personal issues have nothing to do with the day-to-day.